oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV. Nze Sula Ssenyonga. Ubale ku subscribinga, ubale kubeera mpozi nga ate olikinga bye tukola. Sharinga. Tusobola okubeera mpozi nga ate sigo weka atunyumirwa wabula n'abalanga basobola okubeera mpozi nga ate batuganyulwamu. Olunaku olwaleero tugenda kubeera mpozi nga twogera ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka galeese ebizibu mu Buganda. Si Buganda bwokka wabula n'eggwanga lyonna nga Uganda, ogatteko ne mu diaspora. Gye buvuddeko Ssaabasajja Kabaka badde taapiyaringa nnyo mu bantu. Abantu ne batandika okwebuuza kiki kizibu kye ekyabaawo. Abantu ne bateeka Katikkiro Mayiga ku bunkenke. What happened to the king? Kiki ekyabaawo ku Kabaka waffe? Mubadde mu biraba bitambula ku social media, mubadde mu biraba bikola bitya? Amazaalibwa olwatuuse bakoze ekisoboka kyonna Ssaabasajja abeere mpozi nga alabikako eri Obuganda. Naye bwe yalabiseeko eri Obuganda, ebifaananyi oba vidiyo ezizze zitambula tezaasanyudde Bannayuganda n'Abaganda at large. Era ebifaananyi mwabeereyo nga birotatinga, bakoze batya. Kasooke nkuwe vidiyo eno olabe. Tidiero mulowozako n'omutima ne gunjamuka. Tidiero mulowozako n'omutima ne gunjamuka. Njogera bwogezi nze ne muyiza erinnya lye ne nsaanuka ng'omuzigo Muganda. Njogera bwogezi nze ne muyiza erinnya lye ne nsaanuka ng'omuzigo Muganda. Nakiwala tonne wala ante wala pange bikamasumba. Singaramera byoya nandibuse nengenda. Singaramera byoya nandibuse nengenda eri omulungi. Singaramera byoya nandibuse nengenda. Singaramera byoya nani muserengende y'omulungi. Laba ondogotanya ninga like ekitambo. Ono obulungi bwe mbugeza ku nnyonyi muzinge. Oli yalungiwa ayambala engoye zonna anyuma. Bingi ebintapulitingiddwa mu videos ezo n'ebifaananyi. Waliwo bagambidde ekifaananyi kino kyeka kimbuze Ssaabasajja yabadde ateredde emikono emabega ng'alinga awasigino, ng'alinga agamba baaye nze ndi muwambe, nga bagamba okusinziira ku bamanyi obuwanga sikinaako bukakafu, naye bali bagamba nti Ssaabasajja Kabaka tateeka mikono wa mabega. Oba nfuna bulungi nnyo ethewe n'engeri Ssaabasajja gye badde alabikamu bambi ng'alaga nti mulwadde, ekintu ekitategeezebwa Bannayuganda oba Obuganda. Kino nno nze ngamba bwe nti si buli kimu ekyapeninga like mu Buganda naddala ku bikwatagana n'Obwakabaka nti kirina okuggyibwayo ne kiteekebwa mu lukale. Bantu bangi badde bajje bablaminga Katikkiro Charles Peter Mayiga ABCD, naye ayinako wakoma, ayina protocol wakoma. Kiringa President Museveni nti kizibu okuvaayo ne bagamba nti mulwadde. Kizibu ne bwaba mulwadde basooka ne bakikweka kuba bamanyi ekiyinza okuddirira kiyinza obutaba kirungi. N'olw'ensonga eyo nsaba Abaganda ffenna tusoberere bagumiikiriza, tugumiikirizeeko kituufu Ssaabasajja Kabaka mulwadde, embeera gye yabaddemu tesanyusa. Mulaba waliwo ekiwandiiko ekyatambudde. Ekiwandiiko ekyo sinafuna authenticity yaakyo, naye nga kiraga nti Ssaabasajja mulwadde yafuna ekirwadde ekyakalulwe. Abamu bagiyita pancreatic ulcer, nti bakalule kafuna obuzibu ne kayabika. Kati ali ku treatment, kati eddagala liri mu ly'amaanyi. Eddagala liri ly'amaanyi.
yensonga lwaki limufudde bwatyo. Jesi kyetuyinza okunenyaamu ng'oba abamuli ku lusegere nti Ssaabasajja yandibadde takola appearance oba n'alabikako eri Obuganda mu mbeera eyo bwetyo. Oba nfuna yandibadde takola appearance mu mbeera eyo bwetyo, olunaku olumu lwandibadde lusobola okunnyonnyola though nti n'obunkenke bubaddewo bungi nnyo nga bandibadde beebuuza yi Ssaabasajja n'atakuza mazaalibwa ge n'atabika ku mazaalibwa ge kati bibadde awo nga bibuzaabuza. Ebifaananyi bikyatambula, ebifaananyi bikya rotating ebikyanyiiza ennyo abantu. Waliwo ebifaananyi ebirala ng'ekifaananyi kya keeki nakyo tekyasanyudde bantu. Era ekifaananyi kino olutasanyula bantu nga bakiwa ekifaananyi ekirala nti keeki eno efaananye nga kofini. Keeki eno ani yakoze keeki kugamba ne bagyemulugunyako. I don't know what happened ku lunaku olw'amazaalibwa, buli kimu kyabadde messed up. Abamawulire basinze kuba bifaananyi bibi ebisinze okutambula, of which I think abantu oba amazaalibwa basinga gabadde pre-recorded nga bwe tulaba concerts za Bobi Wine bwazikola ne basooka ne beekebejjamuko ku bifaananyi. Ku luno ndowooza bandibaddewo ko ku bwa dictator nti media house okufuna ebifaananyi mulina bijja ku tugezo ba BBS nga yino bbawe ebifaananyi, si buli omuntu akwata ebifaananyi kubanga Ssaabasajja Kabaka bannange. Kino nno ekintu kinyiziza abantu bangi nnyo nga mwe muli n'omukulu Bebe Cool. Omukulu Bebe Cool ono wa Gagamen era agenze ku Facebook page n'awandika ekiwandiko kino. Kiri mu Luzungu naye ngenda gezaako okukinnyonnyola bulungi nnyo mu Luganda musobole okukitegeera. Agambye nti nze Moses Sali aka Bebe Cool nga Omuganda era Omuganda omupya atali wankwe nenyumiriza nnyo mu buwangwa bwange n'eggwanga lyange. Naye mu mazima kiki Kabaka wa Buganda kyakyakola mu Uganda mu mbeera eyo ey'obulamu gy'alimu? Kiki kye mutalaba? Kati buli omu asirise. Abantu bonna ab'ebitiibwa bwe balwala batwalibwa ebweru w'eggwanga ne baweebwa obujjanjabi obusingawo. Naye ku Kabaka Abaganda musirise nga ne Lord Mayor Elias Lukwago buli lwafunamu akasujja Nairobi. Katikkiro Charles Peter Mayiga nammwe abakulu mu Buganda kigendererwa kinnyo. Ye maama lwaki mwamuleese mu bantu ku mukolo awali n'abamawulire ng'ali mu mbeera bwetyo? Kumulabisa kiki? Nsaba President Yoweri Kaguta Museveni aveeyo akiyingiremu ababuuza akana n'akataano nga embeera y'obulamu bwa Kabaka tennasajjuka. Allah taasa Kabaka waffe, taasa Kabaka wa Buganda na Allahu Akbar. Kakati nno ebitambula buli apostinga Ssaabasajja atekako hashtag Allah taasa Kabaka waffe, Katonda yamba Kabaka waffe, ABCD. So kati ye embeera eriwo. Nja kukiriziganya ne Bebe Cool. Nkimanyi bangi temukwatagana na Bebe Cool olw'endowooza ye ebyobufuzi. Nendowooza ku kino mutuufu tewaliwo nsonga yabadde ekozesa ereetesa Ssaabasajja kukola appearance ng'akyali mu mbeera bwetyo. Tuwa example eya Nnaabagereka wa Bungereza, eya Queen wa Bungereza, eya Queen wa Bungereza. Kizibu nnyo n'ebifaananyi bye munaafulumya mu media basooka byekebejja. Media company emu bayijawanise kale nga press unit ye yekuba ebifaananyi ebyo ne balyoka babiwa abalala. Kati bamwe abamawulire abalala nti ate biki era bw'aba alina obuzibu wakiri talabikako kigaana. So olw'ensonga eyo bannaye tutandika okwegendereza ebintu bino. Ssaabasajja bw'aba n'akola appearance mbadde nja kusaba abakulu bannaye tukigendereze bulungi nnyo. Embeera bw'abanga akyali mu mbeera eyo Katikkiro osobola okukinnyonnyola abantu ne bakitegeera naye n'atajja. Newankubadde obunkenke obadde ku bungi nnyo ne kino badde olina okusobola okukikontaininga. Katikkiro abantu bakwagala, abantu bakukkirizamu oli musajja mugezi. Newankubadde nga kino kyakuyiseeko, newankubadde ng'olinza okuba nga mu nteekateekayo nga gwe wakiwangudde wakikubye naye tekyalabise bulungi. N'olw'ensonga eyo tusaba nammwe aba social media
tusaba aba Facebook, YouTube ba critique namwe ate mu handling in a professional way. Katikiro mulimo mupininga nnyo kubanga naye muntu pressure badde muyitiridde ibadde byogero mbadde mubiraba. Mujjukira akatambi akafuluma Ssaabasajja nga agenze Kenya binje byayogerwa ne bagamba asi ye ate oyo mulala ate oyo dabo bla bla bla. Banje abantu abatakwatagana Charles Peter Mayiga abadde bamukuba. Osanga this was the only way okulaga nti Ssaabasajja akyaliyo nejja sembera eri ABCD. Kale yongera okusubscribinga ku channel yaffe Boka TV. Nze Sula Senyonga sharinga ate mpozi zoberenga otambuza waka waffe tuberenga tukwataganamu nze naawe. Mubere bulungi mweraba. Oli ku Boka TV leero enkya Naruli. Boka TV.